kalako kamanyi bulungi ne mugira ne mu advising abantu bamwe nti muwagire gwe tuwadde flag y'ekibiina naye abantu bamwe nga bangi baganye tekigenda bakosa nnyo mu kalulu mu kiseera kino kuba the other time around nga boolaba omuntu wa nupu yabanga people power ng'olaba omwemu independence baaliyo baaliwo tebaavuganga ku luno baaliwo actually almost buli kifo wano mu Kampala waliwo independent atafunye flag Kampala ne Buganda atafunye flag baaliwo bangi lwakubanga tulabanga Makindye eziti Makindye East mwe nawulidde mulimu oba 23 bwe ngende wange mu kibuga Mityana mulimu abesimbyewo ku bwa meya ku bwa municipality member of parliament balinga 10. Okay, kintu kya mirundi ebiri ekisooka kati wano mu Buganda ebifu bagenda ne babifunza naddala ku local government levels awali bakansala abana kati waliwo omu. Okay, yes. Kakati nosanga ba incumbents bana bonna bagenda kuvuganya ku kifo kimu. Yes. Kati ebyo problem namba emu ate bakikola kigenderere tubeerewo n'okusika omuguwa kuno kwe tulina. So ebyatandikira kati awo yes ba independents bajja kubeera bangi mu kono okusinga ku luli kwa kati ba incumbents abo bana ate nga bonna bagezezaako kuweereza na kine flag eriemu ekibiina kigenda kikutulamu kati kuba bakola demarcation ne bafunza so kyovu yensonga namba emu. Okay. Ekyokubiri yes of course eteeka omuntu limuwe ebbeeto okwesimbawo ku bwannamunigina kikirizibwa amateeka naye wakati mukalulu buli omu kikirizibwa naye mwali mubasabye nti temugenda woti my concern tekigenda bafiiriza kuba for instance ojja kusanga ng'ekibiina ekiri mu buyinza kyemuvuganya kyo kitaddewo omu mwate abali mu opposition nga mutaddewo 8 nabo balina aba independence temuzenga mubalaba anyway batuna baabwe ba independence omanyi omuntu bw'abeera mu kalulu buli omu aba agyewulira enjogera y'ennaku zino agambye ground njirina twali mu kalulu ka Nalukoola waliwo omuntu omu yagamba nti kale temumpadde kaadi naye nzize nina ground yagendayo ku ground nemukakasa nti nedda ssebo ogamba otulina naye ffe tetukulina so kati ne ku kino bwe kiri ba independence buli omu aba agezesa mikisa gye agamba wakiri kambeere ku ballot naye enkakasa abafulaga yaffe bajja kuwangula so omuntu oyinza kumuggyako dembe ery'obwebange okwesimbawo ku bwannamunigina abamu baava mu lwokaano twayogera nabo abamu ne bakkiriza era muze mubalaba nga bapondooka naga kale sijja kwesimbawo nja kuwagira ono abamu naaga nti nja kwesimbawo wakiri so dembe lyabwe naye ffe nga tuwagira baffe abamanvuuli era bwe musaba bawagira abantu katugendeko ku kya constituencies bwe tuzoogeddeko waliwo simanyi kino tuddayo eri mu parliament constituencies awano nnene nnyo kyentegeeza obunene n'abandoza kambawo ekyokulabirako bw'otunuuliranga Makindye Ssaabagabo baga constituency eyo erimu abantu abawera emitwalo nga 6 bw'otunuulira Busiro East bagenze emitwalo nga 8 kisa erimu milioni 3 n'okusobola. Yes, bw'otunulira Kira municipality naye eri mu bantu mitwalo nga 6 naye yo constituency emwemu naye nga waliwo constituency ezimu mu bitundu ebimu kambireke kiyinza okulabika obubi kanjogere ku zaawana ennene naye waliwo ebitundu ebimu nga constituency ng'erimu abantu emitwalo nga 12 bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu sibaze balonzi bokka nga katundu kaweza abantu emitwalo 12 ng'eyo constituency naye n'otunuulira eyawano ng'erina emitwalo 6-8 nayo constituency ezandibadde mu constituency nga 4 ne kijja for that matter nti wano ababaka mujja kufuna batono eri babeere bangi ekyo mukirowoozaako ki mukisiriikiridde busiriikirizi bannammwe batondawo walabye tororo batonze constituency zavuddemu kati 4 n'ekibuga kyamu bannammwe bakutula beeyongeza bungi aba bakikira ekyo bwekikosa omuntu ayinza okukirabaawo obudde lwakuba tulina butono saagadde genda wala naye kiina implications endala eziriko singa bagamba okugaba ssente tugambe nti mu constituency waliwo ssente ezigenda okukolamu
bwe bagamba kaŋŋambe nti obukadde 100 mu buli constituency ey'abantu emitwalo 8 bateekayo obukadde 100 n'ey'abantu emitwalo 5 nayo bateekayo obukadde 100. How that's unfairness gye ntunuulira. Ekintu kino kigenderere. Kigenderere namba emu. Museveni waalaba nti talina buwagizi oba tajja kusobola kubbirawo. Nga kubbirawo? Bululu. Tomanyi nti kati obaddewo n'obululu obubaddemu. Omanyi nti waliwo constituencies eyo ezimu Western Uganda nga polling station eriko abantu katugambe 800. Nyine balangirira nti Mwai Museveni kwe polling station afunye obululu 10. Kyodola kikyavaako abantu okugamba nti ebitundu ebimu n'ente zironda ng'afunyeeko 105%. Kivaawo ekyo. Nga bonna abali ku register bonna tewali yalwadde, tewali yafa, bonna bazze ne balonda, n'abalala batali ku register ne bajja ne balonda. Gwe kyolaba kikola amakulu. Tekisoboka. So kati waliwo ebitundu ebimu nga basobola okukola ebintu ebyo. Batuukayo ne babagamba kati walaba Lwashande. Nammwe nalaba story eyo mugikola. Lwashande ono ali Sembabule. Yali ku mukolo n'agamba nti wano tewali muzannyo kulonda President Museveni. Tujja kubalondera ojja n'oteeka wano ku mmeeza ntulaba nga otiikinze. Tewamulaba nga abyogera. Twabiraba ku TV okwo naye byennaku zino omanyi tulwawo okukkiriza tuyinza okukkiriza nga AI ayinza okuba AI. Honorable Sozi bulijjo okolera abantu leero okolera ani kati anyway point gye ngamba ebitundu ebimu nga bagamba nti wano jangu ojja kulonda mubaka president akulondedde. Anyway kati waliwo ebitundu ebimu nga kibanguyira emizannyo egyo. Kati ebitundu ebimu kizibumuko. Abantu babuufu bamala okulonda basigala waawo nga bagoberera ebigenda mu maaso. Aga nti akati bano bwe tunaatemaatemamu bajja funa abaka bangi kuba bonna bajja kuwangula. Katubikendeeze. Ffe tuli on record nga tugamba okusookera ddala paalamenti yaffe nnene. Tukirize tugaane. Nnene. Baminisita tulina bangi, ba presidential advisors bangi. Olina ba RDC, deputy RDC, assistant RDC. Nedda tekyetaagisa. Districts nyingi. Bino bye bagamba abantu nti kaakati eno district tugitememu mufune obuweereza. Waliwo districts ezimu ze baatondawo nga tezirina na ssente zitambuza mirimu. Tezirina na headquarters. Kati waliwo cities ezatondebwawo nga tugenda mu kalulu kali akawedde kati nga zirina Kasongola city n'endala. Anti naye tezitandikanga kuba tewali ssente. Baazitondawo nti zijja kubeera zisite n'endala. Naye nga tewali ssente. Kati kino kye bagamba nti tutemeetememu obuweereza busembere nedda. District bw'oba ogamba nti nnene obuweereza tebuwera buteekeyo. Eddwaliro bwe liba nga liri sayidi eno n'eriteekayo tewali kikugaana kuteekayo eddwaliro nti olwokubanga tosazeemu kugifuula district. Amasomero mugazimbe. Obuweereza bubeereyo. Okujuliriza kyobadde ogamba waliwo yaŋŋamba mukwano gwange yali akola mu district y'e Rukiga ng'alina omulimu gwaliko naye yaŋŋamba ekitebe kyabwe ate kiri Kabaale kubanga bonna nga basula Kabaale iki yayita ekitebe yagaa nti eno tujjayo ku ssaawa nga 4 ne tuvaayo ku 9 tewali we tusula tewali nga babeera Kabaale ne bajja eno ne bayitayo buyisi ne baddayo e Kabaale. Abasinga okuteeka ebbugo mu kintu kino be bannabyabufuzi nti kati ono batebamu ne batemamu wano nfuuka omubaka nfuuka LC5 chairman bwe bityo kati ne bawuddiisa abantu nti obuweereza bugenda kusembera. Nedda obuweereza tebwetaaga ate kwongera kugaziya administrative costs. Buteekewo buteesi. So awo wava obuzibu naye kino of course nga bakikola nti kati wano tubakendeeze. Kati juzi era nali mbuuza mu parliament nti mukendeezeza enamba y'aba local government units wano awali bakansala abana wagenda kubeerawo omu. Era neŋŋamba kale ffe bulijjo tugamba nti twagala tukendeeza obukulembeze. Ne mbuuza lwaki temukikoze mu bitundu eyo ebirala awali n'abantu abatono. Okimanyi Honorable Sozi nti mu parliament ffe abaafuna emitwalo 3 4 5 obululu naki tutula mu parliament n'ababaka nga yafuna obululu 2,000. Abalonzi abamulonda constituency y'abalonzi yafuna obululu 2,000 wano e Kampala oyo abeera chairman wa kyalo sina kansala LC3.
kubanga emiruka gyaffe gibiramu abantu bangi naye ng'omubaka wa parliament tutuula nabo mu house yafuna obululu 1000 ezo 2,000 tutuula naye mu parliament kati kikulaga nti gyava ayinza okuba abalonzi balinga 10,000 kitubagamba nti engeri gye mwafunzizza wano awali kansala omu ne muteekawo abana mukikole kyekimu n'eri tugambe nti representation ffe kyetugamba representation etambulire ku bungi bw'abantu ekyokufunza bakansala kyakoleddwa wano wokka yes wano mu Buganda yes tewali walawo kyakoleddwa ate nga tugamba kale oba mukikoze nga mutambulire ku ffe kyetuze tugamba nti abakulembeze bakendeere lwaki temukikoze ne mu bitundu eyo kati kansala ajja kuba afuna obululu 1,000 eyo oba omubaka afuna obululu 2,000 so kikolebwe buli wamu nti omubaka wa parliament abeere n'omutemwa gw'abantu nti bano balina okukiikirira kikolebwe mu ggwanga tokikola mu bitundu ebimu awala n'otakikola n'embeerayo nga nafuna obululu 30,000 naye n'entuula n'omuntu eyafuna obululu 2,000 kiba kikyamu so kiimplementinge buli wamu naye bw'okikola awamu buba busosoze ngenze kukigenda mu maaso mu kiseera kino wakikonyeeko eri n'oyogera